Okay, kuchikumu satu akarate satu Radio 4 ensunsu zitukoba zikubina tutambula na fe it's a Saturday atubonga tukwa mawulire ngeri jigatambude mu wiki namba wo kyosubidwa fe tukuletera every Saturday tuwo bantu basatu muzere Megatron Ganja Fadi wamune Namukasa Jeni nanyini byo nanyini bina nanyini nyashi yes nyashi na nyashi yo naye ano David Lutalo we nakoze ekyo yankubidde kino nkiddamu nga ngamba yagala kola video mpya yakapapa akole teri aganye anti yagala mbere Vixen okolocha nawe tumanyira nganze gwayimba akabina kagenda akapapala oh mama olinako ebimala naye wetugira nnyo lero mmeka lero 19 Fool's Day yagwa bobaje obuuza Antoine Musago okutumira ku bantu kumanyi abatuwuliriza namba Sarashida Jajani Jajariani akwebali nyawe kazo tubatumideko mu ngere njero bali kubera nti mutuwuliriza nabali ku mukutu gwa Megatron Media tubayo live and clear nga mutuwuliriza dala wunji nyo ndoza tugende ku nsonga ya Alien Skin tugende ku nsonga ya Alien Skin negu kambuze nobati ye mwogezi wa fangoni nobati yefudde ekizibu kimwagera awakulenta tategeera ekivubuka ekyo nobati events I can say this authoritative lazang aina buzibu kiba Zolo aliketa kola ayogera kino nobati events Zolo I don't know tekaba kanini Zolo katuni bwe kati waya nelinkinga iwe bale kati ainanya n'ekitundu nya katundu kakota mune tekaba kanene tategeera nobati bwe manya tegeera chichiba nze namumanya mukwano gage ne manya nti nobati ategeera weekend ane minister wabaliko obulimu atwale nobati n'ekivubuka simanya kambuze nobati ye PR wali Alien Skin simanya yogera kinayogera kati abasiba babiri webekwata omulundi gumusiba oli simusino oli mugezi simu tokayisaawo kuba ati ayagala ikire mu febe nsaba mukama nga nkola story eno aleme kuleeta buli obuchayi bwange bonna bunyingi buleme kunyingira for the first time I want to be a journalist like I don't want to add emotions okay let's go so Alien Skin gagendo yimba omanyi bayimbira nnyo ku mikolo gya NRM so gye yabadde anti ani amu booking nga gwe bwoba ng'osobola booking ali okolanga munnamawulire kyovala nkugambye I want to put my emotions aside by the way Ganja ati okola otya ntitayina let's be objective mpayo ebivulu bisatu byayinayo amale kugamba kale kankubuze David Lutalo jo yayimbidde biriwe ebivulu bye bya Easter David Lutalo yayimbidde ebivulu bye bya Easter kale mpaka David Lutalo ali kasanda Alien Skin okufuna obuzibu yavudeyo ne yetonda ebivulu bye ebirala nagaba naye munansonyiwa okufunya obuvune mama laleze za NRM nga nyingi by the way Namukasa on a serious note omuntu yenna avaayo n'asanyukira okuba kwa Alien Skin musiru tayina magezi muwomba tu atani yasanyuse like you people banange Namukasa Namukasa is among the idiots abavuddeyo ne basanyuka ku musajja bamu there are some fools ne bagamba mbu simanya nopu simanya muwulire you're among the idiots nedda muwulirize bwe ntandise statement mbagambyeko nti ndi musanyufu lwaki mumpanda ebigambo mukamwa Kyagulanyi yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe olabe kati bikolwa byange ekibyekolabye tutuuse ku story labayo Namukasa Katonda nyambe akuyamba ki bannange tukolera abantu nyinyuke tukole so Alien Skin bwe yamaze oyimba abaana beyiganga ne bamukuba amayinja we bamukubya amayinja nze ekyasoose okunzija mu bwongo nasose ne ngamba security bayinako weya security ebaddewa ebyana ebyo emmere mbuuza temumpa kukirako nedda wulira abadde ajja ng'atugamba nti security ye teri asobola mukoonako security ababaddeko okuvira babadde banafu nga teyalabisiiko
mafia boss atuuka atya okufuna sigida ate yekka ye yakubiddwa ekibuuzo ekyama oba bye bimukuba bye byamuseti babu juliyo ibula kabadia nga banyirira tebaliko wadde n'ebizigiro mbutabisasula teziddugala byagambe mbutabisasula bayita batya kasa abigulira akawunga n'ebijanjaalo kuba okutuuka ku mukamaawo Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Syringe Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. kuba okutuuka ku mukamaawo bodyguard webale gwalina osooka okulabikako bwekiri kati nze omuntu ofuna enamba yabagiyita mu moze abamulumbagatanye bayise mu buzibu bungi kuba basanze security ekola omukono bagumenye ibula kabadia amannyo takyayina babu eriiso kati lya ttulu lye yasigaza naye nga banyirira bati ng'omukulu nalabere komanda mudogo liri mu kisanyi gye likubira emigeri luli mu kisanyi likuba bbanga mudogo mulungi nnyo mu bbanga kyokka mafia bosi muwadde ali bubi akasize okuwuzesa naye abaana bapika ekintu nina akantu ke nalale nali nfuga nali nfudde nasiba bwendi waliwo yaga bannange mb'omukulu bannange emera alyeni gyali muzinungi naye ngendo olaba omukulu ng'ali mu ambulensi ye yambaze sweta munnange bambi nalabye ekyana ku tiktok kyagize bannange ali skin embeera gyalimu omutwe takyaguwulira waliwo neyaŋŋambye oba yabadde era ali omu abaana baabwe yagambye mbu ekisooka omukulu yafunyemu amunisia we nakomye otegeera okusinziira ku information gwenfu mbu yaluzize memory naye bamukuba nnyo ogwo yatandika okwogera ebitakwatagana nga kiraga nti waya bambi ng'agamba ennyumba y'emashini eyiye omutwe ogwo guli sensitive tekinyize Land Road kyoyogere anti ayinza okyogera ennyumba y'emashini eyiye ne bamukuba ebambi we sympathize yoyogera yinza okutengula Land Road ate namugira omusajja takyayi naye teyerabira wadde bagamba nti yafunye amnesia teyerabira nti apangisa waliwo omuntu eyo mukyalo kyaffe yafuna amnesia ng'alimira ku nnimiro ng'alina w'alimira w'apangisaawo teyatabuka nti wawe n'atandika n'afuuka omusajja kimpadde ng'agamba wano wange so mafia boss mumujjukize mu nkutu nti bannange taata tupangisa naye kituufu kiri nti tuvumirira sekuvumirira ebikolwa ebyo ebya violence abayaaya abali awo eyiganga ebyatuusiddwa ku alien skin then n'ekirala initially alien skin ng'atandika okukola effujjo ku bantu ab'enjawulo twavaayo nga tukonda eminga ebikolwa ebyo abaana ba alien skin nti tetumwagala okitegeera abaana ba alien skin abaana be naye teyavangayo kugira konda eminga era naye twamulabanga ng'alinga sidelininga ne batabani be twavumiriranga ebikolwa ebyo not because nti alien skin tetumwagala wabula nga tutunula mu maaso ne tulaba repercussion buli bwokola ebintu ebyo abantu batuuka ekiseera nabo ne bakwetegekera bwekiri nga beeteefuteefu okukola ekifaanana kyozza okola kati alien skin bwe yagenda eyiganga kigambibwa mbu tebikyalina byambu kuba information kati tuzifunye mu sources ez'enjawulo nti alina omwana gwe yakuba naye ng'omwana oyo brother w'omukulu yaduumira ghetto z'eyiganga alina omwana gwe yakuba olaba kye tugamba omwana oyo yali faani we era yali azze mubongako kaakati ne bakuba omwana ne bamukuba bwe baamukuba baamutwala biwala ttaka banne baamusookeza mu kakirinika akamu okufuna obujjanjabi obusookerwako ng'essimu zivuga ne bagamba kaakati ne badeployinga ghetto bali bakomanda beeyiganga awo wennyini
ku stage then obutundu obuliraanyeewo mwe baayitanga era bw'otunuulira Alien Skin bajjanga bagobe ne batuuka essere emmotoka ne bazivaamu nga bala tezikyadduka ng'ebigere bye biringa ebinaakola ki ebinaabamalira ne babatuusaako obuvune obufaananako bwe buto naye mbw akawanga kaayisibwa bubi olaba Moze bulijjo kye ngamba abantu ekintu kya violence kibi kyova olaba bwe tuzze nga tukondeminga ebintu Alien Skin byakola n'abaana be ne batuka ne bagamba tuli basiru ne batandika otuvuma because abantu bazi batuvuma ebintu ebyenjawulo but buli lw'okozesa amaanyi nze ekyo kye nayiga buli lw'okozesa amaanyi at the end of the day amaanyi ago gagenda tukagakola ki gakuddire bulijjo bakuba abantu ne babajjako ebyabwe naye kati amaanyi ge babadde bakozesa ku bantu bali kati gamaliriza gaddidde boss I think Alien Skin yetaaga bodyguard abali professional waliwo gaayo oyo bafune nga Uncle Bebe waliwo gaayo oyo bamuyita Babu waliwo one time simba oba video nagikusindikirako omusajja yali mukulukulu ngaze okubuuza ku Alien Skin baali oba ku petrol station kati amala omubuuzaako naye enkwata gyamukwata nga amujja wamusindika I think bano abaana babeera nabo be balina ekizibu cause bo tebali profession kati nga olaba gundi Bebe akolaga nti alina Cobra n'abalala awo bali professional tojja basanga nti balwanye n'abantu bakoze kino Alien Skin yayinza okuba talina buzibu naye abaana baagala okulaga bakola kibayita Moze Alien Skin alina obuzibu lwaki singa wabakale yesi abakuba ekyo tukikkiriza lwaki bano abaana nakuba omuntu namubonereza namujja ku gaali okitegeera Moze bwentambula naawe nga gwankuuma ng'okuba abantu oblame tibagenda giteeka ku ggwe bagenda giteeka ku Namukasa kubanga nze bwemba kyokola sikikkiririzaamu ngenda kugamba Moze lekeraawo okuba abantu okitegeera ekyomusajja oyo omukulu yali ajja okubuuza yajja amubuuza naye nga Babu amulibwa ati asindika musindika omusajja oyo muyimbi alina abawagizi thank you I'm sure nti omusajja ono bwe yali ajja okwaprochinga Alien Skin Babu okumusikaasikanya Alien Skin yali alaba webale singa yalaba tekiriyo yalunganye yali in control of them webale sometimes bange naye mweyise bwemu ganja sometimes kira scenario balina omwana gwe bakubira ku fango nga bamusibidde na munju kyogamba Alien Skin yali takkiriza nabyo yalina enkola gye yakolanga ng'akuba essimu era ne kabiswanka kakyogerako nti yabadde ampita ngalowooza ngenda kugendayo bakole kibantu nye nga bwe bakikola waliwo omwana gwe baakuba kikeni oyo yamukubira n'essimu era kikeni n'aseka nnyo kyova bamukuba bino ebyayanga mu ddoogo nagamba nti kimugwanira era abantu basanjwa ne bagamba naye abadde asetinganga abaana babanne ne bamukuba ne bamusalako ne dreads nga bali mu fango ni mwennyini kati kye bagamba gye omukulu yali takimanyiiko ekyo yes kiraga nti ebintu byonna abadde abimanyi ensobi gy'abadde akola butatwala buwabuzi ng'abamubulira ekituufu abalabanga abataba nina vidiyo ezimu zendaba nsonga lwaki nze nemera kuba n'abaana olumu ye nesamusalira nnyo omusango ngumusaliramu naye si nnyo leka njogere guno omutwe gwange mukola submission zammwe nange muleke enkole eyange sirika nkole submission yange oba yogera bye mbadde ngenda okwogera tusobola obyogera tosobola entegera tusobola anti labayo leka nkola submission yange nina olunaku abaana abo baba bali Alien Skin oba atunudde eri birina gwe byali bikuba agenda okyuka bimukutte embadiya bimutwalaganya nabiga kati Moze nga tetugenze wala nnyo ganja abo bagambe nga tetunagenda wala nnyo nze example namu nze nawulira Alien Skin ng'ayogera oyo demu mumulabiseemu personally yasooka n'abagaana naliwo bakuba ndi anti wuliriza bampita ne tumaliriza be twalina okukola nali ŋŋenda ye mwennyini ekyo kyo nkyogera authoritative before that kansooke nkunyumiza olugendo lwa gundi ensonga lwaki tugenda ne Nuruddin batuyita tugenda ku fango ne tukolaani Alien Skin Nuruddin ye yali presenter ono jukira balina olutalo lwabwe tugendamu ebyo bintu ebikadde nze pati gye nkugamba yenu bwe twatuuka oli omusajja yamprotectinga yabagamba temukuba muwala gundi yali manager yali ategese Emma
Nedda baku Emma waliwo ne manager wo omulala waliwo musajja bali babiri baganda ba Emma omu muganda wa Emma yali ambadde na short ne akasati ka blue ayina na motoka ya avuga Benz that guy bwe yaliwo yagamba temukwata ku muwala ono bonna ne balaga nti kiri ize ne mafia boss waabwe nga we bamuyita ne bagamba izelo bwe yamaliriza n'agenda bwe twamaliriza okurecordinga tuba tugenda ye mwennyini yali ayimiridde ne grenade n'agamba demo oyo yazole yannyo mumulabise ekyo nkyogera nga ndi mulokole mukama okunzijako byennina tokaaba ekigambo kiri kyoyogedde nti yejjeko gino emiswaswangula emirala egikuba abantu I think kyekyandisinze yabaduumira kubanze ye yaduumira bankube bwe baali balina kukubamu ati kyenkugamba saagala tugambe nti abaana bano bebeeduumira ye yagamba kamata naye temumunyigiriza nnyo nammwe olyayogera n'obusungu bungi leka kuba nnyo omusajja nga mulwadde mugira olinga yasanyusa nosanyuka nga teri oli seba asanyusa ali wali agira yalina abaana abadiribadda tamanyi nobona alienski tuweeyo scenario nga bana bafabesi bakuba abantu nze kino kyensigalako alien skin yegobeka abaana bakuba abantu ye mwennyini yalina ogaana abaana bakuba mwennyini akirinamu omukono webale akirinamu omukono kubanze ye yalagira bakube saawe eno wetuli abaana boyogerako yabadiploying bagumba boyogera ku babu boyogera ku bayanga mudogo ani abawo omulimu labayo nze kuba asooka nemukuba owokubiri nemukuba owokusatu tugenda ku baana agenda bejja kaabo tugenda batwala mu saawa eno mulwadde so labayo mafia boss situation jali mu saawa zino it is a lesson nzokusinzira ku byempulira bw'osiga obukyayi ofuna bukyayi n'akayimba ke yakubye si bwe nti bwe najja bw'okawuliza omusajja alinga alaama nze kankwasika by the way saawe eno mafia boss mulwadde naye enteekateeka bano abaana bano begamba nti abejjeko era balina gwe baŋŋambye balina ne presenter gwe bakubye bagenze ku nayisaawo omwana yabadde avangayo tunamala okukola story eno abakulu ne batuteega wali wabweru ne bamukuba ne bamumenyaamenya bamukubye olabye gundi yagambye full figure kwabaddeko kerementi n'abalala kerementi yaduumidde kati olabye nedda nga tunakola story eyo ne bafuluma bo ne bamuteegera ku gate wali ne bakuba moze kati kambabuulire ebintu bine saawa zino abasupporting ebikolwa bye byazaakola basiru n'ekyamutuuseeko be basinga obutamwagala kiriza gana nti saawa zino eggwanga lyonna omuntu alina humanity alina sympathizing by the way kamplayinga akantu kano bakubye omwana bakubye omwana ne bamubbako ssente ne bamubbako laptop bamujja ku kamera ya TV olimba bamujjako n'essimu ye bibino wano omwana azimbye omukono we guti gonna bagukubye batyon bazijjawa guno guliko enkovu guliko ebiwundu amaaso bagafuire paper spray eya poliisi naye ebyo ebintu babijja bagibalanga mmundu singa tunagenda mu mateeka bagenda kubuuza paper spray mwagijjewa ne batyo kyakulwanyisa eyo mbagibalanga abo oyagala bawozesebwe mu kkooti y'amagye exactly kakati gwe simanyi scalement ne bannowe mwakubye omwana wa TV ki eno TV yakazibwe Bashiri balina obulango bw'akantu abantu tebawulira omwana abadde ku show ng'alanga ne bamuteegera wansi wabweru omwana afuluma agende mu field ayina kamera za TV ayina laptop nga bamukwata nga bakuba mwana omwana nga bamuyolayola bamutwala mu ddwaliro bakola batya bakadde be bajja bagenda ku poliisi bajja ewange nga nze bagoba engeri kimu alien kubanga nayogera wano ne bagenda kunvuma webale bannange full figure ayogedde statement ennungi amugambye bannange anti full figure akutumiddeko amugambye alien skin nga bw'oyagala obeere mulamu n'abaana b'abalala we twagala babeere balamu let's respect each other's opinion betulabanga ba legends tunulire neeyisa gye bazze beeyisaamu n'ababadde balabikira mu kifaananyi ky'obubanda nga Bobi Wine
abadde ayina kamogo ki lwaki sawa zina amaloboozi ga alien skin abantu bavaayo n'amaloboozi amakaawo eri alien skin kitegeeza bibadde bikolwa byakola nga bikontana ne humanity bw'okuba kyosiga kyokungula kyosiga kyokungula bw'osiga obukyayi ogenda kufuna obukyayi in return bw'osiga obukwano ogenda bufuna ne tuvumirira saawa zino abakuba jjejjere olwa alien skin ekyamutuuseeko balina ensonga lwaki bakuba jjejjerebo kuba si buli muyimbi afuna ekizibu nti tulaba engoma nange nzennyini nfunye obuzibu omuwolereza n'ojjukiramu be yakuba bannakyalo mugunde wali ne bakuba abantu mu nkuuka aliyeni omuwolereza mbadde nkyawolereza kino aye nengwa mu kyokkuba abantu kati abantu be bakuba mu nkuuka bwaba bamumenya omukono ne bagamba alien skin bamukubye ejjinja agenda bat agenda kwogera ki agenda bamunyiivu agenda bamusabye yagenze omunabu bannagundi bannagomba yagenze ne yasala akakokoke alien skin bana abaana wategendereze kati ate abantu bafunye omuze bo tebajja kuba bano bayayi bana bayayi badduka bajjanga kuba alien skin bagenda kuba alien skin kuba y'omuyayi kuba kakatyo asoma embeera agamba wano no bagenda tugajambula kuba bayiganga bo bamaze okwekubirako kati n'abeewa n'abeggulu n'abeeruwe n'abebugerere bamulinze abayo banafu bajja bakuba abewaffe bugerere balinze bajja bakuba tanti bakuba bajja nakuba famire yamwe ne bakyayamaani bonna bagamba yakuba atya muzzukulu wa jjajja bajja bakuba wolereza naye nga nkakakikake wolereza alien skin ng'okaka awoka obatte 360 naye lwakuba mbadde ntudde naye mbadde njagala kyuka mu 360 kyuka muyimuko okyuke sooke nkunyenyeze vina yimuko abaana baanogwe naye nga akaana kayimba oyo manisolo waddala oyo sawa waddala ate nga muyimbi ate nga yeyewandiikira beba abayimbi betwetaaga eyali amubanja okunaaba todda mumubanja ne waatanaaba nga kyekimunaabya nga sobola kukolera 360 amutukuza yenna naaba nga taliko wadde olufunyiro wadde kati nina ngeri gye ntuusemu bwe nti nga mmalayo bumazi 360 naye nzimanyi paati gye nniize osobola okanyongeramu awo paati gye nniize nyongeramu katono omwana ttu ganja nyongeramu katono 360 kanyumidde bagenda tukuba copyright njakajjamu faamu naawe katono bannange tonnumya tokikola twongereze 360 awo kamu ajuka obo batoba akasajja kayimba nse kyenniize nize eri paati eriwa omukulu ng'akomyewo sooka enfuuka nkyuka 360 oba mbatta yes sigenda kuttira muntu ku liiso ogenda kutta ye omusajja agenda vayo ng'alinga azanga anti mani yesamba aseno n'agiwulira olwosooka ka 360 banga ajjako ettaala kola akabbala ku Obama naye nga tukyeyongerayo ddala oli ku radio 4 with the weekend palapase we are the big three tetutiisibwa bw'ogamba nti otulumbananga totujja na ggaali eno Saturday eba fire bonfire radio 4 totawana kutweta ntalamu nti otiisatiisa totuleetako luvengevenge tujja kujja bw'oba owulira oyagala kutulumba totulumba tuwe location buuza radio endala ziwa information ki zaagwa kuba ffenna information tumukwate ne tumuleeta ku radio 4 zaagwa eyali eyinza tweyimbamu yadda ku YouTube bali ku YouTube tebalina na ID ya mulimu bannange tugende mu maaso so nga tumaliriza ensonga ya alien skin mu kaseera kano alien skin information gye nnina nalabye baga nti bagala mutwala kwa Gakan hospital e Kenya ate akoleyo ki by the way no serious note nga tuvudde mu byokusaaga bamukubye nnyo ejjinja lyamutuusa ku gundi skeleton webale mubayasiza skull ebyaddala kuba labayo
webakuba bwe bati that force wano kuba webatuukidde omutunga bwe bati kati ejjinja eryo ssebo ekituufu kiri nti era yawonye mukuba wano Alien Skin embeera gyalimu yeetaaga essaala kubanza amawulire ge nnafuna oba ge nafunye ejjinja eryo bwe baali kuba lyaleeta crack yensonga lwaki bamutwala okwongera okumwekebejja n'okufuna obujjanjabi obusinga obwenkomeredde eriyo ekyana ekyagambye eddwaliro lyabadde libisobola ly'eryensambi ate baakuba abasawo tebasobola nabakkirizaayo olabye ojja kutuuka nga weetaaga omusawo ate nga wamukuba kino kiwe Alien Skin ekyokuyiga yegobeka abaana abalina effujjo yeetaaga bodyguard nga basatu ologaayo n'omuwanvu ye tayogera nnyo Juliyo ye mukakkamu nnyo naye bano abasigadde oba bali mu kabampaane bose wandabye otya babeera mu kabampaane tobalaba naye atera kukolera ku orders atera kutakula nnyo watamusi nze omuntu gwendaba ayina obuvuyo magumba nga simula lya ffujjo nze nali manyi muntu nula mwe likolera effujjo olimba byonna akoleramu effujjo kati lwaki effujjo lyakola tabitwala mulingi ebikonde kasa byamulema mulingi ye mulingi buli kaseera batalinamu ati yadde bave ku bantu bannange so ekintu kitereere n'abagakaani bajja kukwatako abagamba oyinza obbakuba so temukuba bantu nga tugivaako story ensi tetugiteekako maanyi amaanyi gabe matono ensi bw'ogiteekako amaanyi amangi egenda kuddiza amaanyi ojjukira we twakuba abayaye kawempe muzeeyi Habibu n'atugamba anti oyina amaanyi mangi gwefunayo omuliro wegguli okuba omuliro anti funa omuliro ogenda ogukube gujja kuddiza nze maama wange bwe twalwananga akugamba genda ku kisenge okikuba olaba ne bweba mpewo nagamba kuba ebbanga kuba ekisenge bwe gakugwamu ojja kudda bbanga olaba bano abakola spiring ng'akuba mpewo genda ogyetantala eddakiika 3 nga bwokanyuga ogenda olya emikono tegikyasiga kati suubire mugende mukuba ebbanga oba mugende mazzi mulwanagane nago okumanya abaana abo ababeera na Alien Skin bali muzibu bw'amaanyi bwe baasiba Juliyo mu kooti mulamuzi yamubuuza okola ki nga talina mulimu teguba mulimu ogwo obwa bodyguard si mulimu bakiwandiika wa bodyguard afuna mmeka be babalanga ab'omulimu be bano abawuba simanya ababali under association bano abali Alien Skin bakireresi nkoko mponga byoya banoonya ya leero bammere ya leero nawe nyini osobola okugendayo sirina byakola noleresa walaba kino waliwo ekiwala ekyali awo ate baavaawo bubi nnyo n'Alien Skin kiriwate oba baali bakiyita generation mbu nakyo kyali kyegasse ku ggaali ng'akola kyate nebikisobako nno abaana abawala be bataanaza ne bannange n'abaana abawala n'omusanga abaana bagambanga beauty without brain kuba kikazi kirungi ekyobulungi toyinza kikijja naye amagezi tekiri naye abazadde tubakubiriza mwongere okunaaza abaana nga tugenda ku story endala abazadde munaaza abaana ebyogero abazadde mwogere n'abaana owino yaboonoona anti owino ogulayo ekyesatu ekyebbi ogenda ogula ate baŋŋambye nti ebyogero by'omwowino osimanya n'ekibuye otuuka oyagala mwana mufunira ddagala lya mukisa bamuwa majaani omwana n'ajaana omwana bamunaaza ebintu bino kalitunsi nattuuka nina omuyimbi gwe manyi gwe banaaza kalitunsi sigenda mwogera nakoowa entalo omwana ne bamunaaza bbuza n'abeeraawo ng'abeera mu kubuzaabuzibwa bananga abazadde mulekerawo ogula ebyogero mu wino bakigula ekyesatu wenkuwa ekyengulira ddala ekyettaano okkirira ewammwe singo genda ewammwe ebugerere genda ebuddu okkirire ku nsiko ewakyali ebibira agenda akuba ensiko anoonye eddagala okitegedde nze omwana owange bamunaaza ekyogero kirina mugundi bakiyita okubeera nga kisusse kyayitirira bamala omuteekako ekyogero baane bamuteekako omuddagala ku mutwe bati yebaka mu kyogero asula mu kyogero kati omwana oyo omukisa gunamubulira webale n'abazadde tubakubiriza abaana bamwe banaazaako kayayana nawe yennyini akuliridde wenaaze kayayana bampereza ekifaananyi ky'omwana nga nali mmanyi bamufumba ng'ali mu kyogero muli bamukwokyeza olabako maaso
omwana buli w'omunaazi ebyo eddagala eryo bweri omwana agenda nafuna feva n'amagezi aba nago mutabani wange boyboy kati yenze boyboy ze banaaza kingi naye olabika oli omusajja tebamunaaza kyogera aliwo nina omuyimbi gwenzijukidde alabika tebamunaaza kyogera nakoowa entalo ate zinasigalirafumiitirizeeko tukole abantu bamwefumiitirizeeko sheno twagamba tuwakula entalo ene tuziwangula tuwakuleyo ye twali tuliwo olwali lutu mbadde ngamba nti menke bawe naye menke is blessed menke yaliko obuzibu ye kennyini yalwanyisa omukisa tukirize tugaane teri muntu atalina mukisa a breaking through kuba awali aliwo lwange naye banaye nga tuvudde mukisa afuna bawagizi abo webale yes banaye nga tuvudde ku menke lwaki gundi ateeka pini mu dreads palaso kizibu ki gokinako buzibu kizibu ki ne bannange nnoonya entalo kati ogwo lusigaddemu wekka twagala tuyingiza mu butalotalo nalabye balwanagana nogundi simanyi agenda kusuwinga nobati none palaso naye ayitirira palaso agenda suwinga nobati bwagenda mbiina wano labayo yagamba nobati is not okay good listen to this palaso agamba mbu ono nobati oba yamukoze eki kozi yavaayo n'agamba agenda kumenya gundi kadi ye MTN naye ndowooza palaso yandifokasinze nnyo mu kupromotinga ekivulu osinga onayiza omanyi buli lwonayiza entalo ennyingi ate ng'olina ekivulu webale ate lifuuka ennaku ate kiri lugogo ayina mutono palaso tubadde tukusaba muganda waffe mukwano gwaffe okasinga ku kivulu I'm going to take legal action, both civil and criminal. There is penalties for the things you've said. naye nobati event so yalabika naye ayinawo bwe yeekute ojjukira li bwe yawayiriza Kenzo nti mbumbu simanya akyamukamangu nga Kenzo teyamusuuyi bannange nobati yayogera ebigambo ku Kenzo neŋŋamba essaawa yonna essimu gye nziramu ofuna nti nobati bamukutte naye ekiyaye kiri nobati mukulu we baŋŋamba nti yakulira mbu then it makes sense awo obwedda wenoonya bannange Namawulire now I understand kubanga ayina we yagamba nti omukulu oli bannange bwe yalaba ku mwana muwala n'akyamuka omwana simanya akyamukabiri maaso neŋŋamba what is this naye ekiwala kiri nze Kenzo simunenya yalina kukyamuka naawe kirina amabinabina gasagala bwe gati nga ne mukyala wa Kenzo awaliwo obuzibu ki leka naawe oli omusajja muyisiraamu muleke nawe mukyala wa alina diifu nedda leka lekera omuyingirira ajja kukima ajja kusiba temwogera byakismugambye nti oli alina diifu nenkugamba ne madamu ngenda kubira ddagi ojja kuliira Easter mu nkomo kati kankubulire kambabulire nze nina omusajja alina sente musedo nga toyongerezaako nga weeyimbya naye nga butale butuyigiddewo n'akayimba k'omukyala Rema Namakula ng'agamba your love makes me loco akayimba bakaita loco yes nedda nyongerezaamu ebigambo akayimba kava wa bamuyitani Chike n'akaana okayimba Chike waddala so ke katuyingiza mu lunaku olwaleero ennaku z'omwezi tubala 19 omwezi ogwa April yesterday twabadde tuli kutambuza kkubo lya musalaba mukulikira eyo ddala buli omu yabadde ne Yesu bamukubye oba kyayitiriddemu Yesu n'asolayo ku mugere ejjo buli omu yalabye ku Yesu we wabadde osobola okwefuula Yesu naye bannange effujjo lyayitiridde ne ba Yesu bayitiridde obungi ng'asibye amalala
waliwo ke nalabye mbu Yuda ne tebamusanze mu nkwakyo naye ani akola bumimu obwo abaana babeera obuyisoota maama bumimu babuyita bumeemu nange enswaziza family nenga oli ku radio phone the weekend para pase nanke and the beautiful nanyini ndodo nyongera ke chikugwana bulijjo boogera ayambala akabina mwana Namukasa abandi bajogera kanyabale ngayongera sigako kazi ngantegeka kintu kyange alina akazigo bakayita ndodo cream gwe ukakola mubbi neko jakatonga yanyizenyize nyaka binako muneko jakagato mukaba ndenda bako bakaba omugamba si kirungi ko jakagato mukaba bukaba gwe nakwata bina nali nyiga bwali banange tekyala bise naye kamunange byebyo nno a very good afternoon Namukasa nanyiniko ate nga nina omusajja njagala mweyanjule okay muzere megaton gemanya ku dakika ziri 11 zakera kusawo mukaaga ezimisana gonna ku olwaleero tuyingiddewo weekend parapase tugenda ngabeera ngawo tugamba ziba sawa mukaaga wetuyingirirawo paka saa 8 tubaga tukwa mawulire engeri gigatambuddemu wekumire kuno amawulire mangi tugayina ffe tujja ne buffet ye entertainment news ane tubanga tumukuwayo na gyoli gamba muno towuliriza weka gamba muno atege 13 akatonze 3 radio fence nsuzi tubire nga tutambulira ddala wamu paka ku saa 8 buterevu nange ganja fadi siramu wendi okulai kanti to breakinga amawulire obutabaako mpulunguse gye tulekamu it comes to entertainment mawulire agakoze wiki gabadde mangi nnyo kanti tutematema batuwuliriza ufune ekyoteekeddwa okufuna musaawe kino ekya entertainment Kampala Uganda information ku information yes we are the big three naye nga tetunagenda mu stories zonna ngangeri gye tutandise n'akayimba ka Rema tusooke tuyiseewo Rema essaawa zino we twogerera yagenze ali mu nsi za Schengen yabaddeko Germany Denmark ali mutambuza bivulu naye kye yagamba promoter amutwala amazaalibwa gange gatuuse ngenda namuza wange lava lyeyo beeraga love naye kapo ya Rema muno mupakire ebiravu naye akupakire nze kapo ya Rema ennyumira lwakuba yakenze ne Nyamutolo tennyumira ani kakati obuzibu bwenina ne Namuka eyo kapo eringa enkake erimu ebyenfuno nayogerawo bigambo nze banange omukazi abeererawo kenzo tutamaanyi ku video ne yago namulabye ng'alinga direct yabadde director nze munaye kapo yaabwe ngezezaako kapo ya kigagga bonna bali mu awo kambeere mu yeekyavu eyalema n'amuza nsazeewo nzikiriza nga Namukasa mbeere mu kapo ey'ekyavu eyalema n'amuza oli kapo ya Kenzo ne Mr. Mulumirawo atenyumira sigifiiringa bagambye ogifiiringe Jenny naye yandi concentrate nze mu kubuildinga yiye ako bagambe bananyumirwa kapo ya Jenny sawa bina yaba muntalo bamutwala lwaki ntakulewa takusi leka kapo yaba eyange mujjajagala mwagala timwagala ani ayogera ku kapo yo naye nze mbuliramu ko vibe nedda vibe yakirabayo ganja kankubulire oli minister minister tayina kweyisanga Rema bino byakola nadda mugundi nadda musenyu ne beeyira mu bekola ebintu yes Nekenzo socialite minister socialite minister tojja mulabanga ne gundi era naye doctor tugenda itano ku radio fatu kusomesa omukwano gulimu emiteeko guno omuteeko Kenzo gwaliko gwe mukake si mukake mukaka linda kumukakamu kati onayagala mbadde ngenda kwogera mukaka nze njagala laavu ya Rema ne Hamuza bosanga muno mupakire ebyavu kajanja nzongo bwe njagala ogwa bugu kati bano Kenzo ne Nyamutolo minister engeri gye beekwato girebere okumanya omukwano gwabwe nze ate bannaye gwina engeri gwenjagala ky'omuhabbat ojjukira nga bafuna ebifaananyi mu State House baali abantu nga 10 Kenzo yali eri n'omukyala yagenda amusembeza paka we bafuna 1-on-1 n'omukulembeze ne bafuna n'ekyabasatu ono yali ayagala Kenzo atwalemu ye we yaleka nze tanyumira oba gwanyumirawo
sinyumirawo naye tenyumira love yawe kati weba tekunyumira beera nekunyumira eno gireke so wamma abali mu kutuwuliriza mbadde mbagamba kapo etunyumira e Kampala eya Rema ne Dr. Hamza nammwe abatuwuliriza naffe twagala etali ya ku mizigo etali ya kujajjata etali ya kajanja bakuyita kwesundikita tetugiyina tetuli ku laavu y'edikenzo wamu ne Nyamutole era yeeriwo kati gwoba oyagala sayidi eri yagalayo okitegedde ate teri agganyeeyo yes mwogera bye mwagala naye I can say this authoritatively nze kapo ya Kenzo ne Nyamutolo tenyumira tebinyumira by the way nekirala senga esetambula njagala nakunyumba bwetu nga ffe n'ebintu ebitunyumira bye bimusenga bwetu nekirala omunaku ennyo togira nnyo toyingira nnyo mu laavu zitakwata biringa ebisetting ebya firimu aconcentrating ennyo ku kiki of course I'm concentrating on of course ekito tekinatereera bulungi kikyayugayuga kibulamu kaakati va ku laavu etakwatako leka laavu y'abanegende mu maaso omukazi akubeererawo video shoot yabaddewo bwayambaza abaana abakubateekako abakolaki naawe oli omusajja ali mu ssente temuntegedde njagala laavu eya Chepe laavu ya Rema ne Hamza eraga nti ebi real naye yaddirisa nze laavu yaabwe sigitegeera naye oyagala laavu ya ddaayi mu mutwe kati ekyaddayo oleese kyaki ngamba bugambi yagala yaddayi ekyaddayo oleese kyaki anti mpisaawo nze kati mpagira tiimu yange nyina okwogera byonna naye nga towangula kati leeta naawe kati gwe oyagala laavu ey'omukyala nga naye akola buddayi ate yabukolawa buli omu adifendingi yabukolawa mukwano oyambala galubindi bamaaso jjajjange Namukasa yeefiire edda akola kaddayi yali akaddiye naye naye nze laavu ya Nyamutolo njagala nnyo obukaka mu Nyamutolo bw'ayina kati ono kyayina omanyi lwaki bayirawo ekizudde oba yatonda ngamba okwesundikiza ono naye webale n'ekirala bano be bali mu kaliba ya Rema baagala nnyo fuga abasajja basika kutu bebi gyamu ng'ajja bw'ati togenda kufuga bw'otyo naye wali Nyamutolo byonna mubyogere ate buli gye tugenda maaso nga tuleka ebigambo nze nga Namukasa laavu ya Rema eraga nti eri nakyo eri real eya Kenzo eraga erimu olusetting naawe setinga yeeyiyo naawe setinga naye bannaye mpa kulenta kati tunombadde nyingira lwaki oswalidde oyinza nomaliriza sisobola kuswala ekyo wallahi billahi nze sinywa mwenge laavu ya Rema ne Hamza enyumira eya Kenzo ne Nyamutolo yes eya Kenzo ne Nyamutolo tenyumira laavu amagulu amaaso alingeteera berombe kati mukoleze nyinyuse oba nyukanyuka tujja tunuulira mu kifaananyi producer nakuterako bulaavu agenda aveewo vaawo likanaavu laavu commissioner toyinawo kayimba katenzaawo aniyo yakonkona temuleeta nyimba buli omu akozese mumagwe bw'obanga onjagala kiddemu baby nyonyo kwagala bonna batulire twagala ngonze mutima wenyini ngonze mutima wenyini ngonze baby can I see you tonight ayagala tuyisaawo ku lubeyi lwa nyimba tukirabayo tugenda kukola bwe tuki nze gundi nze mulamuzi Namukasa kuba remix ya Rema nona akuba ya Kenzo tandika nyimba buli omu nyimba nnya tosukawo ono ye laavu commissioner yanvunamya aniyo yakonkona
awogana ngonze mutima wenyini ngonze obikoze dia wabuloli nechipawa mbozo wandisachi wanywesachi wantegesa butego chigwe zego wandisachi akantono awo Namukasa ali waggulu bali kululira kalima nawe mukwano ziri tano ongambye tano nyongera kakalala siri muyembe nedda bannange bwetuba tuli mu laavu tuleeta za laavu nze maama yanyosa bulungi buli kitundu konse kiri mu kifo kyakyo naolukwebaka nanzaniisansa ku mugongo omaze Namukasa ali waggulu akusinze Namukasa asinze atya nga sinasumulula togenda kuyimba ngusaze kyokoze kimadde amata gali sirika akube Bamukuba oyo gwe mulaba Nyamutolo she's my baby kayimba kali kalema toyogera ebigambo bya muntu ate kati kali kalema yimba kalina akaserengeto akaluya buli kimu nga totadde mu maanyi kabaka serengeto ontwala mbiro munange mbiro Namutolo mbiro katika nakapya kaliwo ngakuba mama obeera wekyanga olowooze saaki ererere akaka video shoot kakati Namukasa mpa omukisa okulangirira omuwanguzi saawa eno ate kyennangirira kyekisembayo bw'ogaana wengana nga nfuka mukyala kimpadde kati fukira ddala kubakati ganja edikenzo ne Nyamutolo big up mukyala kimpadde tofuuka nnyo gundi ngenda fuuka dictator n'atufuuga dictator. Syringe Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.